Yes, wabaluseewo katemba mu byobufuzi oluvannyuma eyaliko ng'avuganya ku Flaga Biala ye Kawempe North, Moses Nsereko nga wakatemye eggwanga bw'agenda okuba nga yeesimbawo ku presidential elections. Moses Nsereko akabatemye era alangiridde officially nga bw'agenda okuba nga yeesimba ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku Yugi Update TV osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano bwena atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako mikwano gyange abampuliriza abali mutala w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo nammwe mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Moses Nsereko tumujjukira bulungi nnyo eyali avuganya akalulu ke Kawempe mu kibiina ekya National Unity Platform era yajja ne yeesimbawo n'ayita ne mu kakungunta n'awandukamu wabula oluvannyuma lw'okuyita mu kakungunta n'abundukamu teyagenda maaso teyasituuza kirooto kye oba kitooto kye na determination ey'okuba nga ayagala okuba nga abeerako member wa parliament era yagenda ne yeesimbawo obwannamunigina n'agenda mu lwokaano ng'omukwano gwange ali eyampuliriza oluvannyuma lw'okuyita mu lwokaano era akalulu ne kamumegga ekigo. Teyakomye okwo yagenze twalaba gye buvuddeko ng'awuuba ekigere eri ku Electoral Commission ng'agenda abuulirize ng'ababuuza nti bannange omuntu okwesimbawo ng'agala okuvumuganya nakyemalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni kikyateekeddwa okuba ng'akola ye obaaye bisaanyizo ki by'alina okuba nabyo. Era Moses Nsereko baagenda ne babimulambika bulungi nnyo kati agamba byonna nabitegedde era nabifunye bye neetaaga okuba nabyo nabitegedde kaakati nina kuba nga avuganya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira nsobole okuba nga mmujja ku ntebe. Kaakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni asanze obuzibu obw'amaanyi kubanga abadde akyalaajanira Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati walabuseewo candidate omupya agenda okuba nga avuganya. Kakati kino kirabisenga kigenda okuteeka obunkenke ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we gwabadde agwanyiza entebe eya 2026. Moses Nsereko agamba nti nno nze okusinziira ku byendaba eggwanga lino lyetaaga kutereezebwa ate era nga ngenda kuba nga nsimba essira ku bavubuka naddala abo abatalina mirimu ssaako n'oteeka demokulasiya mu ggwanga lyattu Uganda ataliimu. Tumanyi bulungi Moses Nsereko mu bufuzi bye obujjuddemu katemba atagambika. Tujjukira bulungi we yaleeta saving box wali eri ku kakungunta ku kitebe kya National Unity Platform. Kaakati message gye njagala okulaga muno eriki nti bw'olaba nga Moses Nsereko naye avuddeyo avuganye ku ntebe y'obukulembeze kikulaga nti nno entebe agiriko tasaanidde. Entebe eringa eriko ekifaananyi entebe y'eggwanga Uganda okusinziira ku bintu ng'ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Entebe y'eggwanga eringa eriko ekifaananyi. Mu bufunze omuntu yenna aba yeetaaga gitaasa kuteekawo vacant eringa vacant space eri awo nga yeetaaga okuba nga yekipayingibwa omuntu. Kyolaba tukoowola bannayuganda mwenna buli kanyomero kansi gye muli oba nnamagye mwenna bali mu bitongole ebikuumaddembe muveeyo mulwanire eggwanga lyammwe. Ekyo ky'ofuna si ky'osaanidde okuba ng'ofuna. Osaana ekintu eky'omuwendo ekisingako awo. Eggwanga lyaffe lyandibadde liri wala nnyo. Bw'otunuulira amawanga ameka ge tuwa obuyambi wakati nga tetwesobola wakati ng'enguzi egenda mu maaso tulina be tukyasobola okuwa obuyambi. Niyo olowooza singa tufuna omukulembeze ng'agenda kyusa sisitemu yaffe n'etambula bulungi golowooza eggwanga lyaffe Uganda ligenda kubeera litya linashayininga kyenkana ki? Ebibuuzo bye muteeka okwebuuza mu mutwe. Siggaana kulonda oyo gwe gw'osuubira gw'oyinamu obusobozi wabula weekube mu ttooki nti oyo gw'oyagala ajje ku ntebe ddala asaanidde alina kyagenda otukolera alina kyatwala eggwanga mu maaso. Oli ku Yugi Updates TV osinza obba ng'otuwuliriza nyongera okuddukiza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbagaliza weekend ennungi mweraba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno
okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza, mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza, kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda, mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna
kyekiggwanira eyo gy'oli. Wandiba nga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandiba nga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.